Kale tubalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa Daily Still Hope, abali ku Tish TV, abali mu ggwanga Uganda, ate nammwe abali mu Mutara Mayanja, bamwe bali kubeerako nga mutulaba era nga mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli wa muwendo mungi gye tuli, kituba tukuwa ekitiibwa n'amatendo n'akaseera kano okwaniza okubeerawo ku Mwoyo Omutukuvu gyayogerera emitima gyaffe okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amina ddala. Baddawo ku mukutu nerabako akatambi akamu aka Bishop Sserumaga nga agamba nti badda ayatula ku bimu oba olunaku Musumba Ssenfuma lwe yabikula ekyamajaali nti ndowooza ayinza okubeera omuweereza ddako lwakuba nti teyakitegeererawo oba nti yalowooza nti oba ajja kubeera musumba nga n'ono akyaliwo. Ndowooza teyategeera nteekateeka za Katonda, naye ate ndowooza ye Musumba Ssenfuma yali amaze okuba ng'akola ki, afunye ate okubikulirwa. Ndowooza saa yonna Mukama yali amutwala. Ne mu katambi ako bingi byenjizeemu byenjagala naawe owulirizeeko katono nnyo mu dakika zijja kuba nga 3, olabe obwetwaze n'obuwombeefu abaweereza be tulina okubeerako. That humbleness, humility, n'okuba nga tugondera eddoboozi lya Katonda. Tebikyali mu kkanisa ennaku zino, tebakulimba. Kubanga kizibu nnyo omuntu okuva eri n'alonda omuntu atamwinaako oluganda atwale obuvunaanyizibwa mu maaso. Saa zino kizibu. Era abasumba batabanyi baabwe, naye nga kyogamba buli musumba Katonda yamugamba londa mutabanyi wo. Kisoboka abamu. Naye nti ennaku zino tuteekamu amagezi agaffe. Nja kulonda omuntu atali wange, ebintu byonna byonoone, at least owange ayonoona. Naye Musumba Ssenfuma yalekawo likodi. Ayegenda okutwala akaseera okumenyebwa. Tetugambye mutesaba kumenyebwa, Katonda akyalinayo akasanvu. Naye gyatwala akaseera kuba abasumba b'ennaku kuno be tulina muganda wange, bamafias, businessmen, they are building their own empires. Tasobola kukola. Era ekyo okugambye Mwoyo Mutukuvu kitwala okubanga oli muwombeefu nnyo ate weewaayo nnyo n'okuba nga ogondera Katonda. Otherwise Katonda asobola okugamba n'obigaana gozaabo tabagamba. Kale sooka owulire Bishop Sserumaga mu dakika zijja kubeera nga 3 ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Praise be to the Lord. Nebaza nnyo Katonda ku lwa Bishop Ssenfuma. I so much bless the Lord for Bishop Ssenfuma. Yali Anania wange. He was my Ananias. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. N'abantu abalala bangi. And so many other people. N'anteekerateekera. And he prepared for me. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Era n'ebintu ebyo bibaddemu n'okukola choice. And those things also involve the element of making choice. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Lunaku lwe yajja. The day that when he came, lwali lwa Sunday. It was a Sunday. Yajja ne mukyala we. He came with his wife. Bazze kutulabako. They had come to visit us. Ne tujja mu ddiiro ne tunyumya naye n'atuukira ku nsonga. They came, we talked through, and then he said out his point. Maaso eyo ojja kubeera n'obuvunaanyizibwa. That in the times to come, you'll have a responsibility. N'ambuulira Mukama kye yali amuluŋŋamizza. And he told me what the Lord had guided him to n'ekirooto do. kye yali alabye. And also the dream that he had seen. N'azzaamu amaanyi tubisabire. And he encouraged me that we may pray for them. Nze nno nga mmanyi. And personally, myself, I thought ebintu ebyo ndowooza bikyali mu maaso eyo. that could be that task was to come some years ahead. Era ndowooza bwe biritandika. And could be when they begin. Yajja kubeera wali nga advisor. He will always be the other side as an advisor. Nga nze bwe nkutte ki?
as I'm carrying the candle. Nze nali nina emirimu gyange emirala gye nali nkola. Me, I had my other works that I used to do. Ate yali yatuzzangamu amaanyi abalina bye bakola temupapa kuvaayo. And he always encouraged that those who have jobs that you own, kindly do not be in haste to quit them to come for ministry. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Era nga mbeera mugumu kasita mayinja wange ajja kuba akyaliwo ebyo by'okuweereza bwe binajja ajja kuweereza nga waali. And as always encouraged that my senior was still there, and I knew when my time comes to minister, I'll minister. It is also there and guiding me. Naye But lumu ne tusinkana mu ofiisi ye. one day we met in the office. Naye twali mu babiri. We were two. Nga talina wamuluma wonna. And he didn't have anywhere that was paining him. Agamba maaso eyo ogenda kubeera n'obuvunaanyizibwa. And he told me in the days to come, you're going to have a task. Ekyo Katonda kyakuwa kigenda kuyisa n'ebyokola. That God is giving unto you, it is even go beyond even what you do. N'abaako n'ebigambo ebirala bye yambuulira. And there are other words that he added on, and he told them unto me. N'atandika okukaaba. And then he began to cry. Naye nga simanyi oba agenda mangu oba n'aba akyaliwo tuweereze ffenna. And I didn't know whether he was going to go so soon or he would still be available, and then we served together. Naye omwaka ogwo ng'anaagenda. But after some time he went. Omwaka ogwo ng'anaagenda. During that year when... Kale ndowooza Bishop Serumaga omulabe bulungi nnyo. By the way, nawe singa tugondera Katonda, kubanga olaba replacement eyo Katonda gye yakola, olabira ddala nga yali perfect. Omusajja mwetwaze bannaayi era yusisi twebaza Mukama, kubanga naye ennaku zino tulina abasumba nga atakisobola ekyo. Pane ku basumba naffe ffennyini kati gwandaba bimeka Katonda byali akugambye n'ogaana. Ogenda obipimapimamu n'okutegeerako n'ogamba leero Mukama Katonda naye abeere serious. Kakati kino kyaŋŋamba nze ngenda beerawo ntya. N'oteekamu amagezi, n'oteekamu ebitabo, naddala abo abaasoma ayolaba nga tebigatta neki ne find X nga agezaako bikubisaamu tebikolaki tebigatta. Ne Bayibuli etugamba mu kitabo kya Mark sura ya 10 nyirirwa 3:43 paka 44 agamba wati, but whoever would be a great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be a slave of all. Bano bali bayigiza ba Yesu nga bakaaya nawe se balaba anaatera ogende anaanakuddira mu bigere. Yesu n'agamba ng'oyagala okubeera ow'amaanyi olina kubeera ate muweereza w'abalala. Naye kaakati tulina abandi badde abaweereza ate nga babaweereza. Kimanyi oba okitegeera? Abandi badde baweereza kati be baweereza. Bakola empires zaabwe, bakuumibwa SFC, military. Okitegeera? Okumutuukako olina okukola appointments 8. N'okola appointments 8. Watuuka abantu oyinza olowooza Prime Minister yazze naye nga is a man of God. Naye abeera katuute n'agamba weesige Mukama. Mukama ajja kulwanira, Mukama ajja kukuuma. Kati ne tuba nga tuzayo mu ddiini, do as I say but not as I do. Naye nze kankubuulire standard Pastor Senfuma gye yateekawo egenda twala ebbanga omenyebwa, tekikolebwa mutiitiizi ng'enjogera ennaku zino, naye ate kiri tekikolebwa tekikolebwa kyakigowa. Era teri pasita nga bano abazimbye empaya zaabwe, abanoonya ffeemu,
abakuumi b'SFC asobola okukola Sumba Ssenfuma teyakola. Teri era balaba shepinga baana baabwe baalese muganda obulala si kibi naye abamu bajemeredde buzi ate Katonda takukaka walaba oganyi otadde omwana wo omuganda wo nga wakuleka biboshereeyo. Haleluya. Kakati osoma Matayo 23:12. The greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humble himself will be exalted. Okitegedde? Nti ayagala okubeera omusukulumu mu mmwe alina okubeera muweereza. Yokaana 12:26. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Kakati obwo weetwaze bwe tulina okubeera nabo ng'abaweereza nti otuuka ku ddaala nga ky'olina si kikyo. Otuuka ku ddaala nga ky'olina kya Mukama nga ne waba akugambye ekyo ekintu ky'olina kigwe gundi oba wooti nga togenda buuza weewaawo ng'omuntu osobola ofuna mu personal feelings naye ng'ogenda kikola. Bameka muganda nga bizibu ebyo kitwala ddaala omuntu n'abanga ensi yagikoowa n'abanga ye atambula wano physically naye ng'amaaso ge gonna n'ebirowoozo bye byonna n'emmeme ye yonna biri eri Mukama Katonda. Kakati yoyo Pastor Ssenfuma kye yakola wekankubere singa yali kyaki ndala singa gomanyi singa vulugu ali omu singa omanyi entalo eziri omu singa kati ne doctrine yakyuka naye bakyalemedde ku musingi vision y'ekkanisa tesobola kukyuka. Vision y'ekkanisa kwe yatandikira tesobola kumala gakyuka. Kiba osanga ekkanisa n'agituuma erinnya lino erigana okukwatayo mu myezi 3 osangawo linnya ddala nerigana okukwatayo mu myezi 8 osangawo linnya ddala. Akamba ye Mukama n'akuwa erinnya nti ekyaki gituume There is Still Hope Ministries. Ale mu myezi 3 n'agamba ale nalaba bubi ekyaki gikole ki gituume Jangu Byonna Bisoboka Miracle Center. Okitegedde? Wayitawo emyezi 3 n'enolaba nga ate biganyi n'obagamba Holy Ghost Church. Newayita n'amanya ag'enjawulo nedda. So ekyokera nti banywezezza doctrine bayigiriza muntu wa munda. Church meka nti omukulembeze waayo waavaawo eddobonkana n'omusingi kwebadde gufa. Tugera kati kibake kiikyo kibake mu linnya erya Yesu kibake ekiriwa Musumba ojja kiraba naye gwe kkiriza mu linnya erya Yesu kibake nga okisigira. Bakyali ku muntu waki wa munda. So eyo credit kiba Katonda takola nsobi. Ate ebintu bya Katonda muganda wange wano mu kusooka obirabira ddala ng'ebitalina makulu. Kuba Bible yagamba nti local salvation is foolishness to those who are perishing. The cross, omusalaba. Naye eriffe gemaanyi ga Katonda. Kakati replacement eyo singa yayita committee ayegamba akati nonze gundi Bishop Serumaga yagenda okunzira mu bigere walirabye awo omuliro naye kiddayo nti foundation yali asetiize omusingi gwe yali ataddewo nti niwe yamulonda tewaaliwo okusika mu gwe waawo tewabulamu naye bonna baagolonda kubanga yali ataddewo omusingi. Naye kati sasa ennaku zino
etulemereddwa okulenga omusingi. Omuntu alowooza agenda kusumba ekkanisa eyo waafa agende nayo n'atagiteekateeka. Ne Yesu yateekateeka abayigirizwa. Naye omuntu olaba nga kanisa etambulira mu mikono, eri mu nkwawa, kanisa etambulira mu nsawo ze, nga kaageza n'avaawo what the end of the ministry. Okitegera? Naye sajja ateekateeka n'aleeta omuntu nga yooyo perfect, ekintu kikyatambulira dda maaso. Obuweereza kugamba bugambi nti Musumba Ssenfuma yawummula, naye tolaba na gaapu bane senga musumba afa abaddewo senga kino buligenda mu maaso, kubanga yatandika omulimu mwesigwa ogutwalira ddala paka ku lunaku olusembayo. Naye munaawe obuweereza buli mu ggwanga muno nga bwa mu nsawo, sitampu Musumba atambula nayo. So tukkirize nga Mwoyo wa Mukama banaye atubikkulire, Mwoyo wa Mukama akulaga omusajja omutuufu. Togenda kaaba sinti ajja kuba perfect ntayo noona asimanyi malayika, nedda, naye togenda kukaaba nga oli kukaaba kati. So akatambi ako nkalaye nengamba wow, sajja amuyita n'akaaba n'amaziga n'amugamba nno weeteeketeeke kubanga Mukama alina kyagendwa. Wow. So yategeera nti guno mulimu si gugwe, mulimu gwa Katonda. Era Mukama amugamba, Katonda agenda okugamba gundi gwoba ogamba kino oba gwoba owa kino oba yabadda mu bigere, yaba yalabye dda enkomekereza y'oyo omuntu okuva mu ntandikwa. Wakati gw'olaba n'amaaso ge ag'omubiri naye ali nebaza ne famire ey'Omusumba Ssenfuma nti tiyateekawo okwo mubiri. Ng'ennaku zino singa yali musajja mulala ataateekateeka buweereza n'amaka ge, walirabye okusika omugwa okwali badde awo omukyala ne ministry, buno obuweereza bwange bwa bba wange walirabye. Naye omukyala ali bibye, ali ku masomero ge, okitegeera, ne ministry egenda mu maaso byayo, lwe bamuwadde n'abuulira. So ali wansi w'Omusumba Bishop Sserumaga, naye ani ku basumba b'ennaku zino mukyala we ng'asobola okukkiriza abeere wansi w'omusumba omulala ng'ate obuweereza bwa bbaawo. So kitwala ddala ddene nnyo n'okwewaayo okw'amaanyi. Kale Mukama atuyambe tusobole okuba nga tutuuka ku ddaala eryo, okubanga tussa Mukama Katonda omutima gwe nga we gukubira nga we tuli, nga kyayagala kye tukola. Okitegedde? Nga kyayagala kye tukola. Naye kakati muganda wange tukola byaffe. Kale ndowooza sigenda kuba nga nsukkako wano. Mukama nkwebaza olwa buli ssekinnoomu, tuyambe tuwa amaaso ag'omwoyo asobole okuba nga ate tukola okwagalako mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale gwe atanaba kukkiriza Kristo, saawa yonna oyinza okuba ng'osiibula. Wano ku nsi tuliwo kaseera, tuli bagenyi, naye obutuuze bwaffe buli mu ggulu. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero kyebakuwa obulamu bwange, beera omulokozi era Mukama waabwo. Sasula obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kampumulemuko katono sobole okuba nga ate neeyongerayo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.